Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kikwasa nnyo ennaku ng'abo abantu b'oweereza abakugyemu obwesige nga bwe pompawo n'omu akyayinza kuvayo n'agamba nti omukulu gw'empeereza oba gwe atuweereza tumwesiga 10 ku kinnaakyo. Ebyakakiiko k'ebyokulonda okuggyibwamu enta okubanga bannayuganda tebakyakakyesiga ekyo nno kye kikwatidde ddala omubabiro ku mumwa gwa buli munnayuganda. Olunaku olwaleero lukedde ng'endala era bwe zikya. Mathias Mulumba Walukaga adduka ekibabusabasaba n'alangirira nga bw'azze emabega wamu na Independent amanyikiddwa nga Magoola. Era ono bw'ati ategeezezza nti Magoola ono waakumwanjulira ekibiina kya National Unity Platform nga yali mu kifo kye abakwatidde ebendera okuvuganya Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. yali mu kifo kye abakwatidde ebendera okuvuganya n'aliyo essaawa eno Medard Ssegona akalya amaggwa. Banywanyi kubadde kulya nakomba sowaani wali ennateete y'olunaku olwaleero. Frank Gashumba aliko byayogedde, nina n'ebirala byenkuleetedde, yenzedde ni enkusaba busabi nti wolabidde vidiyo eno munywanyi gimpere like, bw'okiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinoomu abe ng'agifuna. Ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba ggwa ndaba ate era ngoberera nti twegatteko mu butongole ng'osubscribingako na mu kagambo subscribe. Bw'omala onkondere mu kade kajje mu personalize okateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo. Kansooka nkuwe ku bigambo bino ate tubiwulirize. Frank Gashumba agamba ki? Okulonda kwa next week. Ani amanyi okulonda kwa next week? Okulonda mu Uganda kwali badenga Christmas. Nga buli muntu olunaku alumanyi. Singa tulaba bu stickers. Everything. Bazibba. Bana babye. Bazibba ezo nazo. Ziriwa. Ate munatukola kimu tubuulire. Prove to us. Where is the money? Where have you put it? MTN etulaga billboards mu Kampala. Candidate Yoweri Museveni billboards jude mu Kampala. Electoral Commission ebyamwe biriwa. Ask that again. Ebyamwe biriwa ebitugaidinga. Billboards I can assure you. I think nze ntegedde na leero next week Thursday tulonda. Okitegedde kati. Wano ngankyogera. Wali badde countdown. Ntibane ka week ejja. Buli radio yali badde kanti wasigadde ennaku 12 wasigadde bweziti. Kinyikire mu bantu. Yes. Bazibba. Ebipande babyesimbyo bingi nnyo okusinga message z'akakiiko k'ebyokulonda ku kalulu. Omubaka sorry omuntu atene bakufuuka mubaka ajjuza atya constituency ebipande nga isite bitaddeeyo. Tuli kuki? Omanyi nti Electoral Commission eno bweba efuna sente mubaamu ne sente ez'okulanga era n'okukipinga bannayuganda aware. Mu mulimu guno ogw'ocreating awareness mu public ebimu ku ebyo ebikozesebwa ze radio billboards n'ebirala nga bwe mumanyi advertising modes zonna ezikozesebwa. Ye Frank Gashumba agamba nti ku bulyako obujjudde eyo tewaliiwo kikoleddwa wabula ng'ensimbi baazeza ne bazeefubitika era ziri ku mimwa gyabwe. Anyway, ebyo nno it's none of our business kasita tumanya nti nga 15 kulonda. Namba emu alina wano ekintu kyayogedde ku nkyala ya Kasuku ewa General Museveni. Newuliriza wano we wabadde point yange nange ng'omuntu. Abanyonyola nti wava obukadde bumeka? Busatu buli mwezi. Ekyo yadde tayagala kiwulya. Kyokka Kasuku ye yeerowoozezaako lukka lwakuba yafuna obusatu. Teyalowoozezza ku mwana wa wansi afune 5. Teyamulowoozezaako. Teyalowoozezza tanatandika funa. Kuba aliwo ne time gy'otandikira kufuna. Kubanga kati Kasuku kyakola. Nalabe aba TikTok nga bagamba ffe teryatusasula.
kati ate aba TikTok ye ayogedde asinziira ku YouTube aba TikTok wano wa Uganda tesasula ate Kasuku ayagala okulowesa mwami Museveni ti TikTok ekola ki digital media yonna kubanga n'abasasula wano ku TikTok be bagezigezi abagulawo akawunti zaabwe mu mawanga amaki amalala kati ne baba n'engeri gye bakikolamu wano ne basindikira bali be bagezigezi TikTok wano mu Uganda tekola ki ne Facebook tesasula era TikTok kusasula ng'olangidde Zanero nti atunda mukalakasa n'akola ki direct advert nti mwami gundi olina following nene so pesa kalango kange kuno mbadde nsaba kati mwami Kasuku ye ajja tunyonyolera kubanga oyinza okugamba kati kankuwa kyokwo saagala tugende wala mu bigambo by'omwami ono Nambeemu ajiddeyo ddala ekintu nti essaawa eno bwokera ku makya n'ogamba General Museveni nga ba YouTubers bwe mukola ssente abaana aba digital media mukola ssente era yo everyone can earn 3 million a month. That means that everyone earns $1,000. $1,000 kansuubire nti bw'oba ozifunye ne bakuggyako omusolo gwa America, that is 30%. Oyinza okuba ng'osigaza wakati w'olunaana awo kuba sometimes tebazitemera ddala 30% olumu basobola katinga 25 naye nga zinaba 30%. Kati omwana ono bw'afuna millions 3 kyokka nno bw'ajja wano ne banka esooka n'ekusoloozaako egyo 6 n'egikutulako then kati oyagala abaana bano babateekeko n'omusolo either omwezi osange ng'omwana afuna $100 nga gavumenti eyagalako $10 10%, that is 100 $336. Remember waliwo omwana akola nze nira mukwano gwange omu tawezangako $4 bukyanga akola mu YouTube myezi 9 afuna 120 bisatu bw'aba pushinze nnyo $3 gyemitwalo nga miliyoni emu mu emitwalo 8 10. Kakati omwana afuna ezo sente ekitini ennyo data gw'aba akozesezza omwezi aba wa $25,000 asula mu nnyumba ya sente mekera akola atya aba agenda beezaawo atya obulamu bwe ekifo ky'okusooka ottereeza working environment bo bano abakulu bagenda nnoonya butya we bajjamu. Remember gwe you're earning a lot of money into one video can make for you $1,000 okumaliriza omwezi osobola okukola $600 oba 15,000 ze miliyoni zo nga 3 oba 24 oba 15 omwezi gwe ne bwe bakuggyako miliyoni 3 omwezi tosalwa omusolo but ono omwana wa wansi afuniddemuwa. Kale Walukaga wuno alina byatugamba tusooke tumuwulirize. I was denominated. My nomination was cancelled. Kyetulina okuzzaako ye way forward ensi kyebadde ekola ki erindiridde nze Walukaga nga bagambe nti nze nina kaadi flag eya Busiro East constituency okuva leero mpaka nga 23 nze ngikola ki mpaka nga ate nzigiddwako naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagirase mpagira ki waliwo bwe tutuukira mu transfer windows kati ngeno January transfer window nga bakuddewo akatale k'okusayininga abaki abazannyi timu esobola okuba nga financial teri stable teyimiridde bulungi bagamba tugende tweyazidde omuzannyi Vinicius Junior mu Madrid akolaki nali kulemu simusayininge nabalamumusinaye naali kuki Vinicius abawangulira ekikopo kibajje muli ogamba kati musayininge naataddayo oba owebatuwangula ekikopo kola ki genda naye nga omulama gwe gubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwakuwangula ki kati omulama gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East constituency wa National Unity Platform kulaba NUP ewangula ekiki regardless kwani atuyambyeko oba munyuwanjaga yatutaasiza oba mugiwaggalu oba faaza oba looya oba minisita oba nga yatutaasiza tuwangule ki wano tuli mu lutalo lwakulaba nga Busiro East tedda mu mikono gy'abaddaabo dealers. National Unity Platform okubeera nga yamayinja
Major Walukaga Matthias kitegeeza ffe bwe twalde university enkola bachelor of public administration nga bwe bagambye waliwo course unity gye tuyita basic statistics lecturer agisomesa mu mitanduwa egisomesa mwaka ogwokubiri naye wali mulimu kye tuyita opinion sampling. Opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga okumanya information ogenda mu mabodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu bamanya information ekwata ku ki kyebayita opinion sampling. Nabwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling looza waliwo erinnya lye muwulira erijja nti wakiri Magoola. Nkozesa omukisa n'obuyinza ne ssemateeka eyampe mu National Unity Platform nze fulaga beara era nze sporting mu budde bwe mbeera ttiimu nze sporting director nze Andre Bata Wansen anoonya abazannyi abakola ki nze noonya Saliba n'endeta Zubimendi Arsenal wangula kiki listi ye Arsenal olwaleero njagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya busoyisi ye Emmanuel Magoola Ssawa. Matthias Mulumba Walukaga bwatyo ayendoosinze Magoola Emmanuel Matuvu okubeera nga amuddira mu bigere era bannabusiro bamwesige. Waliwo omuyimbi yayimba ti Katonda lwalebye ekkolomoti gwoyo lw'olimanya mukwano gwo. That there is a hidden story. But anyway, let's move on. Walukaga mu byonna yeevumya akakiiko k'ebyokulonda olw'obutaba independent n'okukola emirimu mu ngeri gye kakola okubeera nga katuukiriza interests z'abo abantu basekinoomu kubanga kino kimanyikiddwa bulungi. Si gwe mulundi ogusoose okubeera nga bakozesa empapula ezo ng'eza Walukaga okubanga beesimbawo. So kati ku ssaawa eno Matthias Mulumba Walukaga I think kyakoze kyekituufu kwe kunoonya way forward okugamba nti kalangirira agambe nti yazze mu mugongo gwa musajja mukulu ono Magoola. Anyway, kati kino kitegeeza kirimu ebintu bingi. Oli ayinza okwebuuza ekibuuzo nti ebyalemesa Magoola ofuna kaadi bivuddewo oba just Walukaga yali the best option or the better option, then kati ono is a good option. Kisoboka nakyo okuba nga kibaawo. Ne byonna bwe muba mu bitunuulidde mu perspective ey'enjawulo oyinza okuba nga otunuulira nti bannabusiro East balayika babadde nga abasuuliddwa nga tebamanyi kyakola. Magoola kati mulinde naye ayiteyo akabanga ke ate bwe binaggwa tusobole okubanga tulaba ki ekiddako. N'akakiiko k'ebyokulonda ye Walukaga akyakeeko okukola kubanga kakoze ebivuyo mingi nnyo nnyini ddala kubanga bonna bwe bazze bajjamu si bitabo. Waliwo bwe balemesa okubeera nominated naye ng'embeera yateekebwawo n'owulira nga bagamba nti kompyuta yazaayonoonese n'owulira nga baataddewo security nnyingi tewali akkirizibwa yingira n'ebirala ebiringa ebyo nti ko kana akalulu kabadde kavaawo mpitewo ebyabadde wane Makindye mwabirabye kuba meya 10 balamba babajjemu ne bayisa wa NRM omu naye nga bamuyisizaawo mu mbeera ki. Kansooke nkuwa ebigambo bya Magoola ono tweyongereyokko. Okulaba ate sebo neyanziza webale kunonda striker asinga okubeera omulungi era musuubiza ekintu
kusuubiza goolo zokka era obuwanguzi olwaleero press conference eno si yange ate nga bwemuwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu nze kansooke nninde amalirize omulimu gwogwo then nange ajja kunzikiriza mpitako press conference eyange mwebaze olwaleero ate neebaza abakulu neebaza ekibiina ate era neebaze ne president wange ebyo bibyange Kadamusiro East Constituency okirabye omukulu omusiime Matias duka ekibago Walukaga abagambye Magoola yesiteeka gwakoze eki waleese era Magoola yagenda okuteebera National Youth Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abasajja batandise okulya abafuna abaki bana abalamu kati yesaawa eya musajja mukulu Medard Ssegona akali amaggwa okweraliikirira abaana ennaku zino balina engombe egamba nti kino ekijja si muntu oba bagijjeewa simanyi nange naye nga all in all bo Magoola ne Walukaga balayika nga bakanyuza okubanga Walukaga mbakenga kubanga ekituufu kiri nti Walukaga g'amasannyalaze agayina ate byakozeko nga mmeeya birabika ate era ne omutima gwo gwa struggle gulabise ebbanga lyonna kuba omusajja akugambye nti nze seetundangako olaba nali siina yadde so neŋŋaana ssente za tubonga naawe ezajja nga mpitirivu miliyoni 4+ yoyo omusajja Mathias Mulumba Walukaga bw'avaayo essaawa eno n'agamba nti kati nsazeewo yimirira ne Magoola. I think he deserves a vote of thanks okubeera nga ate munnange kyakoze tekikoleka. Sometimes abantu bwe babajjamu nabo basalawo ne bagamba naye kino kitegeeza ki ekyokuwa Magoola agenda kutuukiriza ebyo ebiruubirirwa bya bannabusiro. Ebibuuzo bingi ansa ziyinza okuba entono naye ye Walukaga ne guno gwakakiiko okukola akakiiko k'ebyokulonda agamba musajja mukulu amanyikiddwa nga Simon Byabakama nedda sooka owulirize Walukaga ono bajjemu bakandesi 11 nga bali bavunaanibwa musango gwe gumu ebyo bakandesi 11 buyinza okujjamu nga tebali ku musango okufaanaganya munfuna bulungi era newuunya nnyo olumu abantu bannamawulire waliwo reediyo zesijja kwogerako kubanga ndi musajja Buganda kinkakatako saagala kuweebuka nti bano bagaana okulabira ddala ekituufu. Nebaza nnyo abantu nga Kinnooma bazze bambeererawo Dr. Kwefulukuta omusajja oyo simanyi kyendi musasula Dr. Kwefulukuta simanyi oba wali simanyi oyo abaddewo ku lwange ng'alaba ekituufu. Waliwo Sayimo Kawalaata oyo abaddewo ku lwange n'abalala bangi bwe bali Lukenge Sharifu abaddewo nnyo ku lwange Jowe Makyeyune abaddewo ku lwange n'abalala bangi nnyo naye abadde bataba bino mwe bye mubeerakeyo ku mawulire ne mugamba okuwa eggwanga ebintu ebituufu bino ebintu bigenda kubatuukako. Kati ono omulamuzi Kirobe yasetinze pulezidenti naye ng'omanyi abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abayita ku mature age entry certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomo ne Makerere bagisomesa omanyi abasomedde Makerere omanyi sente ze bawa gavumenti nyine eyingiza omusolo mwekyo nenewenyi ate gavumenti okwerwanyisa ekino ekuba livaamu omusolo ate ne mulikola ki omanyi kitegeeza National Council for Education ne UNEP. National Council for Education in consultation with UNEP basatifyinga certificates zange ez'obuyigiriza byebitongole bikola ku byenjigiriza. Kakati byo kitegeeza nti bagambe nti ebyo tetwagala kumanya kati mu Uganda mulimu rule of law kitegeeza tulete Kyagulanyi Ssentamu tugende ku rule of law. Ekituufu kinti Walukaga teyagibwamu bwabuyigirize teriyo muntu amaze kuba kakati nze ndina butala ndinda kutikira lunaku lwa kutikira kola ki kutuuka kati ate n'ogamba nti nate tumujjemu lwabuyige bagamba n'omuntu asembayo wansi atategeerera ddala atasoma ku
asobola okitegeera. So njagala baganda bange bannamawulire mubeere nga olumu musengejja osengejje okuuma omulimu gwo. Nze singa nayagadde okwetunda mu mbeera eno nebaddewo I would be on ballot paper. Singa nayagadde okwetunda mpaka nakati essimu zikyavuga I would be on ballot paper. Singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola. Ng'abalala bakikola ki? Naye buli kibuuzo entambula ne bakama bange naki? Nze sente ze nagaana wano ezaasooka zaali zatubonga naawe nga sinadde ennusu emitwalo 10 nga bamba miliyoni 4 nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe ng'olendenze ennyimba Uganda esaana kuviira ekibuziza emirimu kati gyateredde gyalabise bonga ntya naawe nze kennyini ne baleeta sente za peace for all for peace. Muganda wange mayinja bazitwetera abantu babiri bazisoosa wange bansanga wasebankyayi wali ku hoteri amanyi wandige nenzigaana nembira mayinja tetulya sente zino tetulina kubeera nga twetunda tetuli bamalaaya. Muganda wange yali anazikola ki era ndowooza mulaba gyali kati nkulaga nti nze Walukaga tosobola kungula ng'okozesa sente ekyo tekijja kubaawo era nja kubeera ku mazima. Nze ndisembayo okugamba nti nno kaakati ensi yonna eweddewo bwe ndiba nsigaddewo omu mulumu neŋŋamba abantu bonna bagenze balidde nze nsigaddewo nga ŋŋamba nti oba nfe enjala kanfe Walukaga bijja okubeera. So nasaavinze esanja kimu kyenga tawuni kanso nga bwe nasuubiza bwe nali nzija nabagamba ez'okusaavinga ekisanja. Oyo ye Walukaga yabagamba azosaavinga ekisanja eki era akisaavinze n'ava ku bwammeeya yoyo then n'abagamba embeera yonna gy'ayiseemu ng'omusajja wa struggle obwesimbu bw'alina ne bw'aginamu. I think mu bulamu bw'ensi eno kiba kirungi omuntu yenna okuyimiriranga ku bigambo bye. Anyway, Walukaga nkimanyi kati amabanja g'olina go mangi n'embeera gy'oyitamu naye katusabe omutonzi abikuyiseemu byonna ate bijja kuggwa. Ono n'asabye n'agamba nti mulonde Kyagulanyi nga 15 tusobole ofuna enfuga y'amateeka oba kyayise rule of law mu lulimi olu 40-40. So ebigambo bya Walukaga bibadde bingi naye ndowooza mbitemyetemye mpola bwe ntyo nzikiriza nkuteere wano mwana wa maama tusinkane nga Agakagwawo n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.